can see here, we are receiving the colors of the Republic of Uganda. We have to protect those colors as you have said.
third anniversary of Uganda's independence. Madame Kulkeyo Amefuka, initially the journey of Uganda's independence was not smooth. By the 10th anniversary, the 10th anniversary would have been was 1972. By the 10th anniversary, Uganda was under the vicious dictatorship. And by the 20th anniversary, 1982, the small colonial angry economy of the Philippines and the Philippines, which were coffee, cotton, and copper, and tobacco, tea, and tourism respectively, had collapsed. And Uganda was depending on Mageno, Simali, Chimanda, Forest Development, and Standard speculation. In addition to the collapse of the economy, constitutional governance, democracy, and security of personal property are also collapsed. Indeed, between 1971 and 1986, an estimated 800,000 Ugandans were killed extrajudicially here in Uganda. It is from this situation that the NRM rescued Uganda. I am therefore most happy to report to the Ugandans that by June 2026, the government of Uganda will invest $66.9 billion in size, using the first method, or $197.9 billion using the purchasing power parity method. This financial year, the economy will grow by 7%. After the flow of oil, the economy will grow by double digits. Uganda is therefore unstoppable. Fortunately for Uganda, our oil is about to start flowing. Banange Katonda ayagala enayo mulimo. God favors NRM with special emphasis. The British were here for 68 years, and from 1920 up to 1956, they tried to look for the petroleum of Uganda, but they failed. When the NRM came, we discovered the petroleum. And this oil will start flowing next year. The Federation of East African States will create a center of gravity for the blood vessel and will create a defense potential that defends East Africa against all and anything else. I believe that we will have capacity to present to the President in all spheres of strategic security, in the air, on land, at sea, and in space. Finally,
to salute the peace-loving Ugandans and the Uganda People's Defense Forces. Uganda People's Defense Forces. For ensuring peace in Uganda. Even today, I'm happy to welcome back in peaceful Uganda Colonel Samson Mande that had declared him exiled on account of apparently some internal intrigue. While in exile, he tried to engage in some rebel activities. When however our colors protected him in Sweden, he happened to come back and disconnect himself from the rebel activities. We welcome him back. One is Mario Polo. I wish all Ugandans a happy and successful end to 2025 and a happy and successful 2026. With God's blessings, we shall meet here again in 2026. Ffe tuli bakozi tuli banneekolera jange lwotakoze n'okulya tolya ezo ennaku zaabali aba woofiisi fere tuzitegeera buli lunaku ffe tulina okukola kubanga tulya naye aba woofiisi abo bo be balina holidays independence manya biki ffe banneekolera jange ezo ennaku ezimu tetuzitegeera era otusana tuli ku mirimu gyaffe tuli mu kukola suubizo bingi nnyo pulezidenti byazenga akola ndala ku lunaku olwo naye era bikomaawo kwolwo olunaku so kati ffe byatumalamu amaanyi ate buli mwaka kumpi tebikyuka era byebyo so kati ffe olwo lunaku twalwesonyiwa ffe tulukola mu mirimu gyaffe kubeera ebisuubizo bijja kusigala nga bye bimu. Simanyi Independence Day kyo ky'ekyamazima kuba nze sirujjukira tunoolunaku olwo gye luli eluli emabega nali nga ndumanyi naye kati okuva lwe natandika okukola ate nga lwesikoze ekyamazima ekyokulya mba sijja kukola ki n'abewaka baba tebajja kulya kyobula olunaku sikyalukola ki sikyalujjukira era mwebale nnyo bassebo aba Spark TV okutujjukiza olunaku lwa Independence olwaleero olembeze waffe w'eggwanga ebisuubiza nga bingi ne buli lunaku lwabisuubiza mu kitundu Independence bwe bagikuliza ebisuubize bye bikoma kwolwo olunaku kati nga lwaleero agenda kubeerawa Kololo leero nga President lwali Kololo ebisuubizo byagenda okusuubiza olunaku lwaleero era bigenda kukoma olwaleero luno lwennyini ng'ennaku z'omwezi 9 ogw'Ekkumi we bigenda okukoma. Wanga bwogenda okugoberera ebisuubizo President byazza tusuubiza ku lunaku luno ekisookera ddala kwe kumalawo obuli bw'enguzi mu ggwanga naye obuli bw'enguzi mu ggwanga bwalemera ddala okuggwako tukirabira nga eggwanga lyaffe olwo lunaku luno kutulira buli ssente zaffe za bwereere otambula n'ovaano eddwaliro ly'enaggulu awo lituli kumpi awo naye bw'otuuka abakazi gye bazaalira nawe kennyini wennyamira singa wadde osobola okutunuzayo kamera yo n'otuuka mu ddwaliro ly'enaggulu abakazi be bazaalira weewuunya ssente ze bagenda okwonoona olwaleero lwaki tebaguliramu bitanda abakazi be bazaalira omukazi atuuka akatanda wazaalira aba yakamala okusindika omwana bw'ati tebalabana kumusiimula musayi gwena kuggwako nga bamuggyako nga bamuteeka mu lukuubo wali nga yebaka mu lukuubo ku kakeeka nebuuza kati ssente zaffe ze bagenda okwonoonerawo obuwumbi n'obuwumbi nga bafumiramu abantu omuceere bafumba omuceere baba bagufumire naku mmeka abantu bagugwamu bugwi ne bagulwanira amazzi kale olaba ddala nga ssente zaffe zonooneka bonoone naye nti obadde bajeti ya buwumbi 5 ku lunaku olwaleero ofunoka nti kati disitulikiti y'Egundi kangizimbira eddwaliro erijja mu buwumbi 5 mwaka ogujja era toluteekawo zimba mu disitulikiti y'Egundi amalwaliro ageegasa abantu bafune obujjanjabi n'ekitali ekyo lunaku terukyalina makulu tulina makulu oddukuza lutalukuza mpozi okwonoona ssente y'omusolo ate kyekituluma ssente zigenda ogendawo mpitirivu baali zituwadde ntuzeeriira waakiri tetwandyonoonye na ssente za musolo oddukuza kubanga bannayuganda tebakyafiiringa nti eggwanga lyabwe likulembera nga bwe balina okubeera nga bakulemberwa omuntu wabeera nga akulemberwa bubi talaba lwaki ate aba yeyagalira mu kintu ekyo so tulaba nti monona ng'ezigenda okuteekebwa olunaku lwaleero Kololo okusasulira abantu transport n'okulyamu omuceere
ezo ssente zimala bulungi nnyo okugulira abantu ekyuma kya kansa ate ekitali kimu ne bakiteeka malwaliro ga gavumenti okugeza ng'emulago n'amalwaliro gaffe agasigadde obujjanjabi obwo ne bubeerawo abantu ne beeyagala era kiba kyangu nnyo munnansi okujjukira nti banne independence y'omulundi guno teyaliiwo naye twafunamu ekyuma ekya kansa oba twafunamu ekyuma ekikebera emitima. Ennyingi nnyo ze bakozesa okugulira abantu engoye, okugulira abantu okuwa abantu transport naki so kati olwo olunaku terukyalina makulu wabula olunaku olwo luliwo kono ssente ya muyi wa musolo ffe tetukyalufunamu nga bannayuganda. Olwaleero lwandibadde nga lwa kitiibwa nnyo era nga bannayuganda naddala bazzukulu baabo abaalwanirira eggwanga lino okulaba nga liva mu bamagulumeeru bandibadde ng'olunaku luno ffenna tuli mu kwetala. Naye kisinga okutukola obi nti ebintu byakyukamu NRM n'ebeera ng'eri fized within the state. Tokyasobola kwawula mikolo gya gavumenti oba mikolo gya bannansi na mikolo gye wandiyise egy'NRM. Giri fused muli eri era kikwetaagisa okubeera ng'olina eriisa ejjogi okutegeera nti guno tuli ku mukolo gw'NRM oba tuli ku mukolo gwa gavumenti yonna gye wandiyise state eyeewamu. Bye wandigaye nti ebitono ebituukiriziddwako. Naye ate tulina kukozesa mukisa guno eno kuyamba na kwongera kusaba ebisingakaawo bituukirizibweko. Kubanga bw'otunuulira economy gy'olwaninga nga mu 73 wali olwaninga an economy of 60 billion ng'essaawa zino eno oli mu trillion 67 nga yeeyo bajeti yo ate twandisuubidde nti ate ebikolebwa bibeera bingi okusinga luli eri nga bajeti ntono. Naye essaawa zino tulaba ebikoleddwa bitono ku ebyo bye tubadde tusuubira. Twandibadde twagala nti ate wabeewo ate ebinene ebisinga okukolebwako bannansi basobole okuganyulwamu mu ggwanga lyabwe lino. Nze nzikiriziganya n'abo abaga nti bwe kuba kutuulako tutuule tukkaanye tulabe eggwanga lino gye ligenda. Ekibuuzo ekiteekwa okubeera ekikulu ani agenda okutuyimirira wakati oyo? Kubanga abo be twali twesiga nga Elders Forum ne Religious Council ebintu bwe bigenze byonooneka tebakyayagala na kwogera ku butali bwenkanya obugenda mu maaso. Kubanga twandirabye wano eno nga tuli mu mbeera eyakiwamba bantu ng'ensonga zoogerebwako nga bwe zirina okwogerebwako. Naye akasirisa akali wano eri bakadde baffe ab'ekkanisa eri bakadde baffe be twali tumanyi nga boogera bonna abasirise kitegeeza nti eri gye twolekedde wandibanga waliyo ekizikiza bw'olaba abasajja bakulu nga basiriikiridde. Tusuubira okuba nga ebibiina amawanga agakuŋŋaana 15 ne gakola Uganda ey'abamu omuli Buganda, Kigezi Region, Ankole, Busoga, Akyolira n'amalala gandibadde gatuula ne gakola evaluation ne gagamba eggwanga lyaffe letwatuula ne tukuŋŋaanya letwatuula ffenna ne tukkaanya libeere lyawamu tulifunyeemu ki? Ebigendera byavaayo omugabo national cake eri shared bulungi mu mawanga gano so si kubeera nti bo batuula kololo nga ba NRM bokka ne bagamba nti bali mu kujaguza ameefuga. Ago siga ameefuga matuufu, ameefuga buli munnayuganda weyandibadde avaayo ne bagamba kati for God and my country we are one Uganda. Si waba akola business wano tasobola kuvuganya n'oyo atali munnansi. Atali munnansi wajja wano bajjamu ettaka eddene bamuwe tax incentives ezenjawulo abeere nga tasasula musolo. Ne waba akola business yemu ne munnansi gy'akola ojja kwesanga nti waliwo inequality, waliwo gap eriwo nti atali munnansi ye bamuggyako emisolo ne bamukendeeza. Ne wabanga sente zimukendeddeko gavumenti esobola n'omuwa sente n'ayongera mu business ye ekikyali ku munnansi. Bw'otunuulira business ezizenga zigwa babava munno muze mbalaba basembula estimu zibaze bagwa n'olwokubeera nti gavumenti bawagira. Naye ate bwe kituuka ku muntu atali munnansi nti oyo bayita investor bamuwa buli kimu.